yensonga lwaki olaba Didigi nakino kankibagambe Didigi si akola posti ezo Didigi bazimuwa bwina azisomamu nakkiriza ate mugiposting awandika posti ezo bamuyita Barambarugahare. Barambarugahare, you're watching this video. According to my reliable sources, it's not Muhoozi who posts those tweets on Twitter, on X. It is Barambarugahare who tweets those abusive tweets on social media platform. But he first gets the orders from Muhoozi Kanyugawa to post. Mudeyo mutunulire gundi zakola tweet zonna rotatingira nnyo mu kuvuma Kyagulanyi as if nti amumanyi from day one. Muhoozi knows nothing about Kyagulanyi apart from nti ono ani Balamu yamanyika akatono Kyagulanyi. Didigi ye akola authorization to post kubanga nayo olumu bimunyumira nga abisomyemu ne si yawandiika. It is Barambarugahare who tweets. Ekyo nkibagambye kyovula ateekamu n'ebivumu byavuma ng'abivuma akimanyi nti abivuma omuntu gw'amanyi naye nga biri ku page ya Muhoozi gy'atajja byegaana naye nga ne abductions byogera byonna byonna abductions biki oyo nvubuka Balamu yalikola. Abatamanyi Balamu gende mbuuze abantu mu ministry n'abantu abakyawa Balamu mujja tegeera nti Balamu yawandiika ebyo era Balamu alina n'omukolo mu kuwamba abantu and this is the fact alagira abantu babawamba. Era Balamu yalagidde yakoze tweet egamba nti Sekikiti essaawa era tugenda kunona. Tweet mugirabye Balamu yawandiise nti essaawa yonna Sekikiti wegenze okuddamu okulumba simanyi first family simanyi okulumba the union of this country tugenda kufuna essaawa yonna. Oyo Balamu yagikoze CDD. Balamu yali mabega byo bintu era Balamu yali mu kuwamba abantu e Bunyoro. There is ongoing kidnaps in Bunyoro. Balamu is behind of that kidnaps. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Kati ebifudde mu first family mbira bitegedde bulungi nnyo mbibabuliddeko bulungi wabula nkyafuna access okufuna kubinava mu executive nebinavaawa mu ba elders nekyabadde mu family mukitegedde bulungi nnyo mutegedde bigenda maaso ngero bwezibwe buli. Kati Mr. President wa Kyagulanyi Ssentamu na Uganda mwenajala bategeeza nti still mafia boss Salimu Sale mu factories ezanna mu Nkekeera nga akolaga n'ekitongole ekya NIRA Electoral Commission SFC iso ne CMI ne police bobo ina muganda nga akole na mu Nkekeera nga akola emisana tasulayo ajja kubuulira a huge number of foreigners abatandise okujja okuva wiiki eno nga bajja nga NIRA isi SFC iso baba wandiisa ngamba bawandiisa nga balondesa obukonge ne yabuteeka mu mabox abutwala ngero tegeze gwanga nti factory za Salimu Sale ennamu Nkekeera yemu ku rigging center zebatadde mu Kato corridor nga zigenze voting relatives of chi ziri mu kuvotinga obulu obwakalwa akajjako corona president abagwira buno mulimu abasomali mulimu abanyarwanda mulimu abalundi mulimu aba South Sudan mulimu na Eritrea. Kyovula nti kati ba foreigners abasinga obungi badayininga ne Museveni olw'ensonga nti abawa privileges kubanga bagenda mukolera omulimu gwe. So kanspirenti ensewulidde amuntu mutegedde buli omu mukitegedde bulungi nnyo nti ennamu Nkekeera mu factories za Salimu Sale bali mu kutikinga obulu nga ba foreigners abayitivu basomba buli lunaku ne bajja ne batikinga obulu nga babutikinga namukira family za Salimu Sale omulimu gwo bali mu gukola bulungi nnyo olw'ensonga bo kibali mukola awo tuvuddewo.
era nje notegeze eggwanga nti Nyando Yosoferi ya deployinze ba generals abawumula saako n'abakyali active bagende mu bitundu byonna eby'eggwanga nga boogerezeganya n'abakulu mu bitundu ebyo bave bategeeze abaana n'abazzukulu okubeera kaamu babeera abakakkamu kalwa akajja tebeenyigira mu kwekalakaasa kubanga gavumenti ejja kubattira abaana n'abazzukulu baabwe nti eggwanga baalirwanira dduleta mirembe mwagala abaana babatabangula emirembe kino Museveni akikola naye abantu bano basindika ate bamala n'alyako omu ku omu bajjeno bano abaawummula kati yaba deployinze naye nde process alyako omu ku omu kati yabongeddeko kusereza badde bafuna n'awangirako miliyoni 2 mu cash nga bano bagenda tambula eggwanga lyonna batambula batuukira bakulu ku byalo mu magombola ku district bagaba naye mutegeeza abana bamwe tebagenda kwekalakaasa gavumenti ejja batta emirimu mu Uganda mwegiri ebyobufuzi bya kiyaye Museveni afuze eggwanga ne bulungi nnyo musobola okwebaka nenga bali ku mission yakuteeka wansi bana Uganda obuteekalakaasa ekyo mukitegedde bulungi nnyo so njala mukitegere bulungi nnyo nti nkibategeezezza. Alright, kati njagala owulirize bulungi nnyo ewantu wano aka France kankajjewo ka France nkajjewo abadde bangoberera nzija mbasomesa ekigambo kye bayita occupation naye mbasomesa nti bagenda tuli pressing n'aba foreigners embaga mission ya Museveni mu ntandikwa yali yakutwala ttaka lya Uganda lyonna nabasomesako kigambo kye bayita concentration camps nabategezeza nti mu bitundu bya Eastern Side gye basanga Golodi concentration camps zatandika dda abantu bajja amayumba gaabwe mataka gano babagobako kati ebunyolo kyatandika dda kano kaviri nakabalagadda ak'ebunyolo kano You saw that the European Union Parliament stopped the construction of the oil pipeline because of people that were kicked off their land. You are the people. So speak out. Mogere, abantu baleme gamba awo Bobi Wine n'aba people power balimba. We have brought some little food to support you for a very short time, but we want to call upon all kind-hearted Ugandans to follow suit, to give assistance to fellow Ugandans that are being kicked off their land. Ekyo kyali bunyolo kati waliwo kye baganye okuzannya ku mawulire wadde ku TV ku social media nkirabyeko nga kipopinga bapapa bana Uganda baganda baffe abali mu abekasese naddala bakonjo ne tribes endala zonna basinga obungi bagobeddwa ku mataka bagiddwako forcefully tebabawadde emmere tebabawadde kintu kyonna abavuddeyo okulaga solidarity bakwatiddwa ne battibwa abaatwaliddwa tamanyiko mayitire kati ziri ennaku 3 nga baganda baffe ab'ekasese bali mu forced concentration camps nenga abagezezzaako okuleeta resistance battiddwa abala bawambiddwa kati abantu abasinga obungi bakampinze mu Mayor's Garden Kasese municipality n'abala badduse nga baagalako wala kibambulira naye Bannayuganda TV tekuli wadde redio yakyo edegero kabere MOP mukebe ku social media nga kiri mu kutambula kati abasinga obungi nze mbawa information mbawarako ne evidence kino kye kiri Kasese
all these people are from one area or different parts. I think they're different. I think they're from different places. So we understand that all of this group together, we can't get up. Mira watulesa aliwa najja tusibya kati bye bino wano wammanga abo babana baliho RDC atamabana kama bakafentinga habwenzara so esa no banu mutolengise bapepereria erangera na baba bali mu buliya rangira bakakuruba in fact kwa kafentinga habwenzara Pramabiri hunza ebero bisatu setolirya byalya tukanywira amaetse masa watu ni munyo mtukonza bisatu tukale bihimba besa tumonza bisatu tunimunya amaetse amaetse masa watu ni munyo tunaona abana balera baba obuliye okobanya Uganda abanyebirwa ebitaka byabo tukasaba government inatuwatikaye okulangera ende tukawatikibawa kutsebo ahabwe bereho beno kati abamanyi olukonjo ngenda kuzanya ka video kano kadakika 5 ne seconds ana mwemu mugenda kupickinga mu information eri mu lukonjo mutegeere biche kigenda maaso ne abantu bano babajje ku mataka gabwe forcefully abaddemu abalivuka basobola babakubya amasasi ne abattirawo abasigadde babawambye buwambi bana abantu bali mu concentration camps for 3 days tekuli mazi tebawadde mazi tebadde kyakulya balyawo abasinga obungi bafeitinze abala bali mu kufa ne teri TV teri radio teri muntu yenna avayo kwogera bigambo bino Museveni kwetaka mugenda ditwala wa abikalani abakasaba erisubirwa ku mataka okwabo abasanga babisikala ne rubunda makomanya owa RDC owa district e Kasese eretunjire kibucha munabire babano mabakahuma omumwenya oyu kandi nari yatekaho ayinde kampo okubwikira bukuru obu district union e Kasese na kututsebo omwandambi esho omunyanyatsi wetu aliyakolamo omwatsi ono abikalani abaute eshasonga esha mataka baruma biwunza emizire biro omisatu ibanabundamire okomonyo RDC kandi yiru ya masaka ebirobeke eliba keika okwachiro echa minister owambenge no komataka abi nakaburabo atakini sabi nakabahikako nerishaunzere eshasonga esha mataka aya diere tulingia programu ya minister RDC ne komiti wo mubakafika raya bamatuherera order eyirirwa okwa Mayor's Garden ahanyuma yerunze bero besatu isifulirya isifulinywa abantu ibakisibo tukwira ku omwaka tina nzara setulende kusanga tutini ya ona pataka yirine litafanya abananga bamara tsana bisibo tubike abikalani aba mubakaye baberangira isakire ekiriso ku myako
mubakatwamo niriro omumanya uyu busanira bitsemuti na mutina bakala bako bama bakaenda okubwikira bukulu obu district yino hanyuma eshatemnyerera okusiba tuwite ekindi kirikako yoso hali ababere fuchingera babere jamahe epolisi bakabayandura mwanjacha omwifunje no mwigoro aba tifikirira yero ukahiya fuka ya urabyali aba tikirira yebyali abekingiro mwakati neryo kusanana ekyo twamalangara tusifonde fokeribyo mwambere yo twe okubalya fubenga fuwe haliya twamotwa mwiri asokwa district keba setu wete wo kundi tulio manyumba we ipangisia nereka nilipangisia bakaya kuhaya esetoma bya mara amezi otoma bya mara maka tutaruka nyambuturayo mubagabambo erihikasa itano angola semocheramun ayike atasabya hunimu echetrama kwa myako trama salendelele binywe bya mukuru siya turaga mezi asatu omunja hiki basi batwerere yebya checha mara ketra saha hanyuma ho ekiri kyamunabire Lieutenant Joy Walusimbi omukwenda wa president hano omwa district ya Kasese kwe RDC mwaka umaya ngoko government yinatsomene lutoretswere omurangira yiti ikindi bi ikamulikana ya nerisangasangani eshasonga eshe ebikalani aba omwibya ebakabana mataka okwabo. And I'm happy to report that after a series of meetings with the Obisinga Barenzu Inter-Religious Council, with the Batak and the two groups, the conflicting groups of Unko, and they decided to come out with one cooperative. And I'm happy to say that as you see, these people are exiting peacefully. Nobody has ever tortured them, harassed them, except that for us, me and my team, we are implementing a resolution of the District Security Committee saying that these people should go. Even anybody who understands, who wouldn't have accepted these people to stay here in the situation they have been staying here. But I once again say shame upon those politicians who are just deceiving them. You don't omaboma okobikalani aba mataka imomune nomwami Rujumba Ibrahim omuma okumembetia omakambo iyi mwakaenda ina nimukangania ngoko ebo sibangaru okosonga iyi hanyuma batale babana amataka okwabo aliafagandabo mwa peaceful demonstration betu ano kwa district anu twa masanga bachibichi abatawete ahabakaya abatawete chiwachicha so tukasabe government yamaye na sijamataka utukakana yako anayo kandisiwe government yitushulira yewe yamasi yangatoketwerira mataka wetu yitu recommending nga ba refugee abandi abakalu mwabe ndobeho netutubya ba refugee omachiho chikuwe mwirawa yakako akomu akowengine namendo mumbangisha namenda chitachike omwana wa yakanyi kwirako enyanyu baro kumufuna burahera mutseka nero naberanga akuwa RDC nebo mwanguda erirugirira ngasendiri takali yange ohunga rwanga omire bamandusya nero nesinga utahereye namasubo mungulina na biram singa utahandehereye yiki amaba masaba kafuka kiryango kuba bobo fuka kiriye arashanda funga byareria obo ati twirikwa lye tulike ndibiri amahika kundi saha kiri hafu wangaye eriyo no mubangase bakatusara undinga bakambu foleke areri fuke kwa minikura hano ne government yatseka nare yala mekitsibu kye faribi fabri yakitsibu kye government rugira emyatse kwikendika kangania endwamo eya abikalani aba eriro okumanya uyo o RDC kiri asera ahanyuma babetekaho erihinda indana nabandi bemembeti abo abahambirweko imomone abo abakasangasangana ya madini kwi Inter-Religious Council abakuba. All right. But tubagamba wana information netubabulya plan za Museveni nenge gye bagala okuwa mu mwegwanga eriya ababereyo nga bali kukola gibote babifaako eriya ababereyo mu kwepicha bonga tebabifaako eriya ababereyo nga bamuli kukola diversion nga tebakifaako nekijja kumala kutuka ku family yo oli okwotegera nti ensi yonna okutereera buli Munnayuganda alina okubanga mutereevu ali ng'ali safe awo tuvuddewo. Mr. President Kyagulanyi Ssentamu nsaba okutegeeza weebereremu ku muntu yenna akkubira essimu butereevu weebereremu abantu bosinkana abamu ku kitebe oba si ku kitebe ebifaananyi bakukubisa nabyo weebereremu. Ngenda kusaba currently wegendereze nnyo abantu abakusaba selfie mu Uganda, more especially mu Uganda.
information gye nakuba omwezi oguwedde ey'obuyeekera tennavaawo weeri. Abayeekera bano Mpuuga abamanyi, abayeekera bano Mayiga abamanyi, abayeekera bano Lukwago abamanyi, Ssemujju Nganda abamanyi, Mugaati gwa Bata abamanyi, bonna buli gw'omanyi ali mu opposition amanyi abayeekera Museveni baateekateeka okwaniviringa babalinkinge ku ggwe, buli kimu bakimanyi abayeekera bano. Kuva na bakuba ne bavaayo kale bali mu Buganda wano kusinga bali mu Wakiso Mukono.